breaking news eriwo so kitalo nnyo kitalo ddala ekyamama Monica Kibalama. So breaking news eriwo ku global scene nakugamba gobera okoze ttima okunzijako ka subscription ko oba obutasharingira mulala n'omugamba nti ddala Shama Fat D3 Media ebikola nakugamba ngenda kusomesa ebintu otegere geopolitics watambula otegere enseno efugibwa etya era baani abafuga enseno. So oluvanyuma lw'okulayira kwa Samia Suluhu mu kulayira okw'amankwetu ng'owe Uganda we yakola n'abagambye nti revolution ye Tanzania kati etandise. Kiddamu n'abagambye nti revolution ye Tanzania kati etandise kubanga ki n'abagamba nti forces eziri mu revolution ye Uganda oba eziri mu change ye Uganda the same forces zennyini eziri mu revolution yaki ye Tanzania ne kugamba nti kakati all eyes on Tundu Lissu kati kwe tugatadde kwe tugenda okugateeka kubanga yagenda okutwala Tanzania mu nsi ensuubize oba okugibbika. Lwaki nakugamba policies ezifuga Tanzania ze policies ezifuga ki ezifuga Uganda. So olunaku lwalero webuzibidde nga Samia Hassan Suluhu atwaliddwa mu ICC. Kiddamu nga petition zitandise okugira esooka egenzeeyo baagala ku petitioninga n'eyokubiri okutwala Samia Hassan Suluhu mu ICC mu International Criminal Court. Jukira Samia Suluhu ono already ayinayo omusango mu ICC ogwa blocking. Wakakati ekibiina kya Chadema ekikulibwa Tundu Lissu nga ono opposition leader Kiddamu Kyagulanyi we Tanzania amaze okutandika stages eza Uganda. Tanzania negenda kuyita mu stages zonna Uganda ziyayitamu okutuuka leero wetuli. Okitegera Kiddamu Tanzania egenda kuyita mu stages zonna zetwayitamu okutuuka leero wetuli. Kakati revolution ye Tanzania etandise. Officially revolution ye Tanzania etandise. Ebintu ebyo byaguddewo mu kalulu ako njagala ojjuke nti byaliko ko mu Uganda ng'ennaku z'omwezi 18 ne 19 omwezi gwali gwa November omwaka gwa 2020 omwaka gwa 2020 bakuba abantu ku street. So ekintu kino always nakugamba nti bano abazimba system eno oba ba policy makers abafuga Africa kwe batutambuliza bano bakoleno master baffe bayina system gye bazimba bo always ekintu kino babira bakikola kifaanagana. Era ono yagudde mu katego kino kye nabagambye ne mbagamba nti temutya Samia Suluhu obw'amaanyi ge oba superiority gy'abadde yeewaana nayo already ekoze eki egenze. Kakati essaawa eno kigenda kubeesinga kwani ku Samia Suluhu. Kakati revolution ye Tanzania, ladies and gentlemen, I'm here to inform you the officially etandise ye Uganda zonna stages zetwayitamu Tanzania zigenda okuyitamu. Lwaki nakugamba it is the capitalist policy it is the capitalist policy. Okulayira n'okufuga byanjawulo. Kati nakugambye emyaka agenda kubeera ku ntebe okwo nga teri amumanyi nga kisiikirize oluvannyuma lw'okufuna ekiwandiiko okuva ate nono Tanzania yo eri lucky, very lucky etya nti already European Union yaganye okurecognizinga. Njagala ojjukire mu Uganda ono bamurecognizinga kati bannayuganda ne bateekawo force United Nations yapulinga United States of America yapulinga out gundi yali etadde mu congratulating owe Uganda n'ebijjayo era kwolwo revolution netandika nga tutandikira mu foreign policy. Always revolution zino zitandikira mu foreign policy. Foreign policy yekyusa ensi kino kye nabagamba tikyesitannategeera Tundu ono policy zino yazikutteko oba tannabanga revolution yeewawe egenda tandika butandisi. So ekituufu kibadde nti policy abadde tannazikwatako naye kakati the force behind change Kyagulanyi making, the force ya making a Kyagulanyi is the force ya making the Thaddeus Tundu Lissu elanga revolutionary leader owe Tanzania. Kakati ladies and gentlemen, just keep it here ku Shama Fat D3 Media. Don't miss an update. Kakati ne Tanzania egenda kubanyumira. Nkiddamu ye Tanzania egenda kubanyumira kubanga nange nabadde nche neewunyizaamu nti Tanzania esooka etya Uganda okukyusa obukulembeze atenga Uganda yekyusa Tanzania. Nkiddamu Uganda yekyusa Tanzania, Uganda yekyusa Kenya, Uganda yekyusa Great Lakes region. Kati nange ekintu kye nabadde neebuuza nti bakikola batya in silence okubanga Thaddeus Tundu Lissu ayatambula n'atambuza zino police kubanga police zino zote bazikweka zibeera mu open. That is why petition weefulumye y'okutwala Samia Suluhu Hassan mu ICC bagitadde mu open. Kakati wano kitegeeza mu America, Omungereza, Omufalansa, ba capitalist oba democrats bayingidde eggwanga lya Tanzania. Kati tekyali kubuuza. Era mu kiwandiiko kino kye tufunyeko kikino wano kankikuterewo nakyo ekya Samia Suluhu Hassan yakugambye foreign forces zezibadde emabega g'okutabangula emirembe gyani egya Tanzania. Samia Hassan Suluhu kyayogera kituufu. Ne wano yabyogerako n'abagamba ba colonial influence nti Kyagulanyi is an agent of colonialism. Samia Suluhu Hassan atandise okwogera ebigambo bya mukama we. Ladies and gentlemen, kakati tutandise olutabaalo olugenda okutwala Tanzania mu nsi ensuubize. Kati all eyes tugenda gateeka ku Kyagulanyi we Tanzania gwe bayita
Tundu Lissu. Kakati essaawa eno yagenda okunula Tanzania. Bali abafa bagenda kufuna justice oba nedda. Agenda kuselinga out oba ali ku mulamwa ogwa Kyagulanyi. His Excellency Robert, the New Democrats on the block, nabagamba nti Africa eno egenda kukyuka. Ensi nnya zigenda kukyuka mu Africa wano. Mu East African Great Lakes region ba president bana tebaliiko. Era nabagamba nti wa Uganda taliko ye stage zonna twazita muda kati Tanzania zetandise. Owa Kenya taliko. Okitegeera bamutwala ddamu ICC era nga opponent we ajja agenda okumujjako. Njagala mwetegereze nnyo omuvubuka oyo omuto gwe bayita Owino Babu. Njagala amaaso ge muteekako. Baali balowooza okukyokuleeta ku gundi ono ani Martha Karua ono bamulowoozaako naye simanyi lwaki kuba bali ku balance. Ekintu kino okitegeera tenagamba ebintu bino ebya poliisi bino osobola okubitegeera otya just ng'otunudde butunuzi bwoti poliisi oba ozimanyi otunula n'olaba movement si bano abantu bano ze bakolera. So Thaddeus Tundu ye namubagamba dda nti Tanzania gwe baleeta okuchallenginga whereas ne Rwanda ni waliwo omukazi omukyala gwe baleeta bamuyita Ingabire naye ajja okuchallenginga Paul Kagame's reign to power. Bwe baleese Congo yekyayo bakitereza just bali bagala ono bamusetingire pass asobola okunyweza obuyinza obwo. Era essaawa eno aliisa buti Felix Tshisekedi waali ebisanja bibiri gwayagala okujjako Tshisekedi olina okulinda ebisanja bibiri bigweko bya Democrats. Mu Uganda His Excellency Kyagulanyi wali owe Tanzania naye asimbudde. Kakati tulinda Owino Babu kikyuka kitya. Naye ono Owino Babu ye ayinza okuyisa mu mukka mu kiseera olw'ensonga Samei Ruto bamukanze nnyo atya ayinza obutakola mistake ate Samia Suluhu ze yakoze eki ze bamulidinzeemu. Tundu yalidinze Samia Suluhu mu mistakes zagenda okwejjusa obulamu bwe bonna n'ekibiina kye ekya Chama cha Mapinduzi kubanga wetwogerera kati basimbudde. Nkiddamu ekibiina kya NUP ye Tanzania esimbudde. Kakati twagala tulabe asobola resistance asobola okuyita mu challenges ezimulinze ahead kubanga Tundu alina challenges kati ezimulinze za tabu. His Excellency Kyagulanyi njagala mwetegereze nnyo Tundu ono zonna stage His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert zayiseemu ne Tundu alina okuziyitamu okulaga resilience, okulaga consistency, okulaga amaanyi, okulaga abaana ba Tanzania nti yenze kennyini yenze omwana wamwe gwe bayogerako agenda okukwata ekibiina ekyatulidinga to independence ekya Chama cha Mapinduzi nekizimba ekintu kye bayita institutional democracy. I mean institutional dictatorship lya njogera ku institutional democracy gyoli gyali ne bazimba ekintu kye bayita institutional dictatorship nze agenda okukimegga. Era kati nga basimbudde mu stages ezisooka era stage eno kwe kutwala Samia Hassan Suluhu mu kkooti ya ICC ey'ensi yonna. Kati wano oba okutte president ono n'omuteeka mu ngalo z'aba Democrats. Kastomalo omukwasa ba Democrats babeera bagenda kumukufugira paka nakugambye ku bintu Tanzania byeyolekedde Samia Hassan Suluhu oluvannyuma lw'okwerangirira. Not necessarily nti bagenda kumuggyako, no, agenda kubeerako. Naye okubeerako kwe ayinza n'okukwata entebe n'agikasukira Tundu waatenyweze. Kubanga ono we waffe ono ye abadde ayinamu experience ey'okwekyanga naye oli talina experience yonna yonna gy'akola gy'akozesa okugira ku kyanga. Alina gy'ajja amagezi ate ng'eno gy'ajja amagezi naye bamutwala yo n'agenda nkiddamu ono agenda. Wakati stage bali ze batandise already ono baazimuyisaamu dda. Wali ku stage wa square 1 always square 1 yesooka bakutega akantu n'okalya akamasu. Oyo Tundu yatega Samia Suluhu akamasu natta abantu. Batugamba nti babaze abantu ng'enkumi 3. Abantu ng'enkumi 3 Samia Hassan Suluhu yakoze ekibi yase. Njagala ojjukire n'ono waffe nga 18-19 omusango gumutudde wano gwaliwo ng'ennaku z'omwezi 18-19 Novemba. Gusigira kati Hassan Suluhu ogugwe gwabaddewo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gwabadde gwa October. Okitegeera October okitegeera we gwabaddewo ogugwe kakati agenda kukiwulira. Tunulidde Tundu nkugambye amaaso gonna tugateeke ku Tundu stage azitandise era bagenda kati ku square 1 gye bayita challenging the policies. Bagenda ku challenginga policies zino okusinzira democracy nga we yakoleddwa mu ggwanga erya Tanzania. Ate abantu bano tebayiga bonna bakozesa akakodi aka. Njagala ojjukire ono yatta abantu mukutta abantu ate najjako internet n'olina ebyo yakoze byennyini kakati ne bawandiika bamaze okuwandiika byonna bonna buli omu yamweganya okujjako Samei Ruto nono we waffe bebamukubye twalabeeka bamukongratulate nze ne ba president abamu be yayise okubeerawo mu kulayira kwe bamwesame ne bagaana okujja kisaako ne bana bamukongratulate nze baganye okuattendinga inauguration yabo olw'ensonga nabo akazito ke baliko ewaabwe bakamanyi. Samei Ruto alina akazito katuddeko abaana bamugamba ssebo ogenda kutuviira
owe Uganda abaana bamugama mukulu ovaako ku luno mu protestive vote kati abadde tasobola kwetantala kwe kusindika yani Jessica Alupo ogenda okumukiikirira n'owe Kenya naye yasindise amukiikirira abadde bayise ne HH Kanide Ikirema naye oyo yenna badde nakitegeredde nti ye tasobola kola ki tasobola kugendayo era president yagize yeeswazize nnyo okusobola okugendayo yenda shimye ow'eggwanga lya Burundi simanyi kikyayagala e Tanzania Katonda yamanyi kikyagize okugenda kw'ogwo omukolo ne speech n'agiwa tukakasanga Burundi weekola ki Burundi weri bweti butebeeta n'eggwanga erya Tanzania so kati stages tuzitandise nakugambye bano bagenda mu challenginga mu policies nga bayita bagenda kuyita mu Rome Statute tujja kuba tujoogerako Hassan Suluhu agiwona tagiwona ekyo tasobola kugiwona bagenda kubanga bayita mu UN Charter bagenda kugiyitamu so we wano gundi eno osobola okugiyitamu mpola linki yawo ngikuteereddeko osobola ogenda n'onyiga ekigambo ekyo mu ssimu yo then n'osoma details z'omusango gwe baagala okuvunaana Samia Hassan Suluhu naye ng'omusango guno tegugenda kukyuka nnyo na gwa Uganda gyonna emisango gye gimu ogusooka enforced disappearances abadde abuzaawo abantu era nga barecordinga ne bagamba nti bali mu recordinga omusango gw'okubiri baguyita mada yasse abantu ekituufu yasse abantu okitegeera yasse abantu then tulina imprisonment ogw'omusango tagenda kuguwona Samia Hassan Suluhu taguwona okitegeera ekintu ekyo then last but not least watu mwekyo omusango gw'okunaawo gwe tugenda okumuwaayo ku misango gye nalabe gye yazizza gy'atasobola kuwona mu ICC twadde twetegereza nnyo ebintu bino naye nze nabagambye wali yange yabadde nga neebuuza tundu poliisi zino era abalaba vidiyo eri yasooka nababuuza tundu poliisi zino yazichallenginga oba tannaba so kakati ku kino okusinziira ku kino kye bakoze kitegeeza nti batandise square 1 eya Uganda agenda zichallenginga square 2 alina okujja abalage ba Democrats nti side ziriwe abamala naye nga wetogera nti direction Tanzania gyekute yeyo yennyini egenda obalidinga to a new Tanzania gye beetaaga bulijjo gye balootako naye nga lugenda kubeera olugendo luwanvu olugendo okuba mu sacrifice olugendo okubeera mu dedication olugendo okubeera mu resilience abaana ba Uganda gye mutaddewo nakugamba ono revolution mwe muyinza okulowooza nti mwe muli mabega nnyo naye waliwo abakyajja mukitegeera kati Tanzania yiyo mwe gye mwali yo weeri essaawa eno so muna Uganda let us keep pushing into a protestive vote tugenda kubanga tufuna Uganda tuba tugenda kufuna Africa tugenda kugifuna the great East Africa our African region tugenda kubanga tugiddiza ya East Africa okuva mu mikono gy'aba dictator lwaki nakugaba Democrats bano bajja baba capitalist beetaaga Great Lakes region yonna ate nga bagenda kugifuna ebintu bino eno kooti gy'olaba eno ya ICC eno nakugamba it is a tool bano batukozesako kooti zaabwe ne batu oppressing as a tool of operation mu kooti zaabwe naye nabo babategekerayo kooti eziba oppressing eno ICC tegenda kusiba president wa America tebakikulimba tegenda kusiba wa Bungereza tegenda kusiba wa France ate gwe bagadde agendeyo yagendayo gwe bataagadde tagendayo okitegeera kasitoba nga wabalira ku ssente kasito olaba ekipapula kino nga kifulumye ku president yenna ne bakiteeka mu public domain n'okirabako akagambo ako kabayita UN omanyezo kyata toziwona wede bamaze dde okuprofilinga bulungi nnyo ne babifulumya kakati wa moto na waka kwa Tanzania Samia Suluhu Hassan agenze atulabyeko nnyo kigenda kutwala time kubanga kati tundu ono balina okumulayiza bagenda kumulayiza ennyonyo waffe z'abadde alinya tundu yagenda oziddako balina okumulayiza okakasa nti agenda kukolera mu poliisi yaabwe bwe banaamaliriza endagaano bano bategula buteguzi ng'owedde bano tebalina kye bali just babeera okukangakanga n'atiisatiisa alina amagye biki ebyo naye nga senga poliisi emmeka kugamba nti kati owedde newoosambagala basobola okukuleka gino emyaka kati ngono bagimwadde naye agifuze nga talina legitimacy tagirina ng'anoonya kifaananyi kyakyagulanyi n'atega obutego bonna ekifaananyi kikoze eki kiganya okusobola okufuna legitimacy kati ne Samia Suluhu waayolekedde so video zino nazibakoledde naye mbagamba ebintu bino bigenda kujja mugenda kubiraba kolwaki nakugamba wano wewali okuyiga it is not a mistake to be here ojja kuyiga ebintu bino ebintu bigenda kuyamba New Uganda after New Uganda during wonna ogenda kubanga obyetaaga ate bino mbisomesa abaana n'abazzukulu gwewe nawe nayagala okubeera mu political arena global political arena bino byolina okuyiga n'obiteeka mu mutwe bwoti kati zino constitution z'ensi zammwe just yongerako bwongezi kopayo articles kubanga zino always articles government eyo ebeerako yezeekolera yeyeekolera constitution nakugamba mu constitution ezo tunulya nnyo article number 1 article 1 egamba etya kasita omala okufuna article number 1 esigadde n'otazitunuulya mu constitution ya Uganda ga all power belongs to the people etegeeza democracy then ate neno ojja mu priorities za national unity platform ekugamba
egenda kukomyawo democracy, human rights ne rule of law. Ategeeza kiri bonna bebamu. Okitegera amaanyi g'abantu gakoze ki bagenda bagakomezawo. Eyo policy si yaabwe, nkiddamu eyo policy si yaabwe, eyo policy yaba capitalist. Kakati bayingidde mu politics we Tanzania. Kakati Samia Suluhu Hassan agenda kutandika okukaba. Mugenda kumulaba ng'ensi ezimu takyasobola kugenda, yagenda zeesalako nga takyasobola kugendayo. Kugambye essaawa eno kati we tugenda agenda kutandika kubeera nga fugitive ng'ono. Wano kati bo batandise. Okitegera ekintu ekyo so kyenjagala Munnayuganda, keep it here, Shama Fatidi, nja kuba nku updating nga yona revolution ye Tanzania egenda kutambula etya kuba kati mugenda kuginyumirwa. Njagala obeere mu New Uganda eyo in your comfort zone ng'oliyo ng'ogamba no stage twagiraba. Kugambye tugenda kubanga tukuweereza wano revolution ye Tanzania esimbudde etandise bwete bwetandika. Kati tugenda kulaba olutalo lwennyini wakati wa Tundu Lissu ne Samia Suluhu Hassan mu policies. Yensonga lwaki ono atandise n'akugamba ba foreigners babadde mu ebyo. Kati nona akugambye nkutwala mu ICC, nkutwala ate tompona. Kati zino bagenda kumubowingisa down, agenda fukamirira Tundu. Naye senga Tundu ono bamumulaba nga akutte Samia Suluhu Hassan bwati mu ngalo. Mumanye nti alidde mu Tanzania olukwe. Yafulumiza ebbaluwa nga nkambwe nnyo, nja kuba njibaleetera nga nfunye space ndoza mu video zange ezinaddako nga mugamba kikafuuwe inza okusisinkana ku butemu bw'oliko. Ebigambo bye mwabiwulyako e Uganda, temugamba nti temwabiwulya, mwabiwulira Uganda. N'amugamba terms ze nakuwadde zeezo. Era osetinga terms n'olinayo n'asetinga then ne mweyiriba. Kakati ani agenda okufukamiza munne? Ekyo kye twagala. Ani agenda okufukamiza munne? Naye nze nkugambye Tanzania etandise olugendo lwayo olugitwala mu New Tanzania. Naye byonna bigenda kuva ku resilience, resistance ne passion y'ensi. Tundu Lissu gyagenda okubeera nayo senga ta compromising. Naye senga bamu compromisinga, omanya Tanzania revolution yaabwe eyise. Alina okukakasa nti akubira His Excellency Kyagulanyi essimu buli lunaku ng'amukubira essimu n'amubuuza nti wano wayitawo otya, wano wayitawo otya, wano nkole ntya, wano kyali kitya jjajja, wano tukoze tutya. Era ne bana Tanzania bangi abatandise okwekalakaasa mu mawanga ag'ebweru. Temulowooza nti mwe kamwe abakikoze. Era Tanzania eno mugenda kugiraba nnyo ku embassy ezo nga yeekalakaasa. Great Lakes region eddayo mu colonial master yennyini omutuufu. Bino bye mwerimbalimba mugenda mu Russia na China. Mulimba ati Samia Suluhu Hassan yegumukeeredde. Samia Ruto katulinde nayo tulabe oba babimaliriza oba tebannaba. Naye Tanzania ekituufu babadde tebannamaliriza ku challenging policies era nga nabo basimbudde olugendo lwabwe okufuna a new Tanzania that they are dreaming of. Since independence ekibiina kibadde kimu ekibafuga kibayita ekya Chama Mapinduzi nga kyekifuga eggwanga erya Tanzania. Kakati Tundu Lissu yeesowoddeyo nga New Kid on the Block agamba the Genzis of Tanzania, it is the high time to shine. Tweddize ensi yaffe tuve mu bwannakyemalira bw'ekibiina kye bayita Chama Kya Mapinduzi CCM. Okitegeera tuve mu bugundi katuzimbe Tanzania empya nga tuyita mu kibiina ekya Chadema. Chadema avuuka nabo basazeewo ab'e Tanzania nga bagamba kino ky'ekibiina ekigenda okututwala into a new Tanzania. Naye nga Abatanzania bo baatulazeeko ffe wano eno lwe baatukuba tetwekalakaasaamu awo. Naye nedda ffe twabagulira ekkubo yeesi. 18 ne 19 omuliro gwayaka abaana ne bagamba ssebo mumute. Okitegeera mumute. Kakati ne Tanzania nayo yes olugendo lwabwe balusimbudde mumute bagamba bate Tundu. Samia Suluhu agenda muta. Kati essaawa eno politics wa Tanzania oyo Suluhu agenda kubeera ng'ekifaananyi nti yeerayiza president naye ng'ali awo talina gundi bagenda kumuwujja sanction oyo bagenda kumukubira sanction ne ba officials be mu byetegereza ebintu bino. Nakugambye politics wa Tanzania atandise kati ate wendabye kino nenkakasa nti ba capitalist kye bayogera tibeetaaga Tanzania East African region bagyetaaga ne Great Lakes region bagyetaaga bagenda kugifuna. Nakugamba bano bafuna ekintu kye baagala mu ngeri gye bakyagalamu. Kati gwalina okuyiya either bakibawa peacefully oba forcefully. Kakati Samia Suluhu Hassan alabika yalayidde n'agamba nti kati force kobo kati katukutandike. So katumutandike. Kakati bamutandise. Katulabe gye bigenda okuggwera. Nenze nkugambe Munnayuganda Tanzania etandise olugendo lwayo into a new Tanzania. So tugisabire bye tuyiseemu bibayambe bakoppe bayige then tujja kubeera mu Uganda naffe tujja kubanga tubakwasizaako okulaba munnaye nga batuuka we tuli kubanga naffe tulina ensi ezituyimiriddewo ezitubeereddewo ezatuwanga meeting nezigamba mujje mwogerere wano
okitegera zitubeereddewo. So Tanzania etusabire tutuke mu New Uganda kubanga president yakugamba nti Uganda igenda kubeera center y'aba Democrats bonna all over the world abalwanirira eddembe mu nsi yaabwe. Kitegeeza ki nti Uganda igenda kubeera base buli agala okulwanirira eddembe lye gyagenda okulaki gyagenda okubanga base nga. So tusabire bannaffe Abatanzania olugendo lwe boolekedde, tusabire nnyo Thaddeus Tundu Lissu asobole okubeera resilient nga president waffe gwe tulina kubafe ono twafuna kirabo twamala teri atugambayo teri. Akati abaana b'e Tanzania nabo basimbudde. For God and my country Uganda kyogenda okukola kimu, teekako notification button ng'omaze okusubscribinga, oweereze osharingire ne banno bagambe nti wano we bayita home of policies, the geopolitics. Toweetaaga kukwata ssente zo ziteeke ku university ng'ogenda kusoma politics, geopolitics watambula. No, just teekako notification button osharingira abalala. Kirasi yaffe ewere nga tuli bangi nnyo. Singa bannayuganda ffenna singa bannayuganda bonna bali mu Uganda banfollowinga, teri gwe bagenda, teri agenda kwonoona fees mb'oweerera mwana kuyiga geopolitics. Bino ebintu nabibagamba bijja, ndowooza okirabye. Just teekako notification, don't miss a video. Okukakasa ogenda kubeera the greatest politician kubanga ogenda kuba omanyi politics wansi yonna, not just country Uganda. Ogenda kuba omanyi wansi yonna ng'otunula butunuzi bw'oti nolaba noga kati wano police bw'eti eriwo kigenda kubeera bwe bati, bagenda kukivuga bwe bati. So mwana wa mama, mwana wa taata, tofiiriza balala, just teekako notification osharinga bagambe Shama the doctor wa foreign affairs, kabaka wa geopolitics yayingidde odda okusomesa munna Uganda ategeere. For God and my country Uganda.